Wala Mathias Mpuuga Nsamba webukeeredde enkyaleero ng'asitudde bannankwe banne ne bagenda ku kitebe kya National Platform ogezaako okwegayira His Excellency Kyagulanyi Ssentamu Robert Bobi Wine n'okumusaba ekisonyiwo weewaawo Pulezidenti tannabawa mukisa gubasinkana naye nga bo bamaze okuba nga beereeta. Omukulu Mathias Mpuuga Nsamba ebigambo abadde ayogera bingi ebiyiseewo era bingi bamugambanga nti Migo gwa bakama bamwe ekitiibwa twala ekyo mukama wo kyaba akugambye kigondere mulage nti ddala ye yakuwa obuyinza ne mulemwa n'alemu kitegeera n'asalawo awaganyale n'asalawo alage nti wakabi n'asalawo naye alaga amaanyi bwe tuwugeera kati ng'amaanyi ge yayagala okulaga ate munnange gamusudde ekigo era bw'atyo akomyewo yekka nga tewali amuyise tewali amufoosinze n'asaba ekisonyiwo eri omukulu Kyagulanyi Ssentamu naye nga munnange engeri Kyagulanyi Ssentamu Robert Bobi Wine gy'ali taata abantu bano abawa chance oluusi ey'okubiri naye obutawulira bwabwe n'okwegulumiza n'okulowooza nti bakabi n'okulowooza nti bategeera nnyo oluusi bakkakkana bagudde mu mbi kakati Mpuuga amaze okuba nga ye agwa takyalina kiddako era nga twongera obajjukiza n'obategeeza ti Pulezidenti w'abantu Kyagulanyi Ssentamu Robert Bobi Wine takyalina na budde buleekaana n'abantu ayogera bwogezi kigambo abaagala okuwulira ne bawulira abaagala okumugoberera ne bamugoberera ffe ne tusigala nga tutambula tulina enkwano n'ekitiibwa nti tulina Pulezidenti asalawo abamu tuyita mu kugemesebwa okw'amaanyi olw'okuba nti tulema okufuna abantu abasobola okusalawo niwe buli w'obeera n'omuntu ng'asalawo buli wa n'omuntu ng'abeera ku kigambo kye n'akinywererako n'akiwuliriza bannange kiba kyanjawulo era twesiimye nnyo Pulezidenti waffe Kyagulanyi Ssentamu Robert Bobi Wine okuba the man of your words, man of his words ayogera ekigambo kye kiruusi mukirabanga ekitono oluusi mukirabanga ekinene naye baganda bange mikwano gyange kiba kyanyanyizibwa kati Mpuuga amaze okulaba nga takyalina kiddako amaze okulaba nga ensi emufundiridde n'agamba nti akomewo ajje yeetonde era nga tetumanyi nti ba Pulezidenti amuwa akakisa naye nga y'ebyo ebiriwo Mathias Mpuuga yeereese yekka nakana akazi kanamuzungu kaganda kandita amonge bonna obugenda okuwulwa gye bugula ebizigo kano ak'empigi kano akalwanyisa omukulu Hilderman weewaawo naye si mulongoofu ennyo bonna bazze ne beetonda laba okwebuzaabuza mukalukalu tajja buseera naye baaba Mpuuga wakalaba nga bamuwabya Mpuuga oli w'amaanyi Mpuuga oli mugezi teyagwa kati Mpuuga ne bw'ayita Masaka tebakyakuba nduulu Mpuuga nagamba akendeeza amalala gwe ngowooza banteekateeka simanya nze ndi w'ekitiibwa mukwano politics aliwo si wa bitiibwa ekyo Mpuuga wali mukitegeera I told you nzomanyi Junior nali wano nga Mpuuga nkuwaga nga ndowooza you get sense otegere nti olaba Junior mpaga nze Mpuuga nali njagala bakkube I knew it Mpuuga ojaggwa I knew nupu egenda kukuba nze I was empowering you nze Junior Mpuuga nkuwagire me nali nkuwaga ninge ekyamazima ddala Mpuuga wali toyinza kuwangula Bobi Wine ate Mpuuga tolaba nti okyepankapanka n'obwero siwa ntojja buwangula Masaka Bobi Wine akyali ku ground ate tebalina alternative goloza mu nsi abantu baagala nnyo America naye tebalina alternative amawanga mangi gaakoowa America but they don't have alternative ye superpower aliwo kati Mpuuga ne woba okwoye Bobi Wine as long as you still have a political career oyina obba naye that's it naye akati nakugamba Mpuuga kakkanya amalala musajja wandi mwetondedde n'okwata sente bukadde 5 n'ozizaayo waddamu simanya ndi mugagga nina amasomero kati genda osomese gandi teach ojja kutegeera ffe tubeera ku mirimu
abakozi mukimanyi supervisor wo ne woba omusinga ebitabo supervisor wo ne woba omusinga oluzungu supervisor wo ku mulimo ne woba omusinga sente yaba supervisor wo oyino mu respectinga inse tambulya ku respect nze Junior Atlantic njasama newe mba ku mulimo mbeera hambo era abantu webasanga ku mulimo bayinza okwewunya baje Junior gwe balaba mbeera quiet mbeera ng'olubu olubbi very quiet man Junior mba n'empisa inza ku mulimo when I'm at work awomba nine empisa kwa mune woli oyina okwegula watu wajja sente oyina okwegula you must buy yourself amalala gakolerawo kati empuuga oyina amalala Muwanga Kivumbi tewamulabi yewe yakakanyiza amalala n'ategeera ne mukama we Muwanga Kivumbi yagayo wange nze wama principal mbivuddemu Muwanga Kivumbi tewamulabi ng'alinga olubu olubbi ng'ameze empisa hey Munango oyina okuba n'empisa mpuuga politics wa mpisa fe tugende wa President Museveni obe wa Genosale tufukamira nofukamira you kneel down kwanga kati mune yaba ino obuyinza ne sente ne kati gwe Bob Wine omulabanga kasasiro osobola kutambula bwotyo bakuwaga mpuuga ate abakuwaga tebakwagaliza so nze ndowooza wandikoze nga Muwanga Kivumbi ne Nambooze nokkakana ebyokuddawo ku CBS olowooza erina kyefiirwa yo CBS tebagigalangako ne beegayirira president CBS erina license oyo Medi Nsereka akulimba CBS nayo bagigalako tufuna tikyavuma Museveni no basooka kuleeta lugezigezi ne bamanya afuga yaani CBS yamala omwaka mulamba nga nzigale ne kakati balina na license ne bajja mu State House ne bafukamira omunene n'abaga kenziramu okubawulira nga munvuma ati CBS yakyuka evuma Bobi Wine mutabayiza vuma Museveni ako balozaako kayadi gwe mpuuga aba CBS abakukyaza ovume Bobi Wine bosooka obabuuze tebafukamirako kati gwe lwaki toddayo eri n'omugaba principal mukama wange nasobya naye nsonyiwa ne muddawo simple nesebo nogambo mboli mutandisi wa Nuupu eyawa mpuuga wagitandika nali mwene yupinga etandika Bobi Wine olwamala omuwa ekibiina najja ewaffe he saw my dad I know that Nuupu manyi yaani njagala oddeyo owulirize ebigambo Bobi Wine bye yakozesa nga nnyaniriza mwene yupi Bobi Wine yagamba atya go and genda olabeka video when Bobi Wine we yali annanyiriza mu Nuupu yayogera bigambo ki mpuuga ngabo waga nti watandike NUP genda otandikewo ekibiina ekirala teeka omwo olugezigezi lwo lugezigezi mpuuga lwe lukusumbwa ate mpuuga ojabula obeera era lwe lugezigezi lwe lumu lwe lusumbuwa Katikkiro dismissing everybody abo batamivu bano banjaga abo tebalina kye bagamba mpuuga balina kye bagamba olugezigezi lwe luleese ebizibu awo mwe buli omu mulabanga musiru mwasoma nnyo ne kati be baliwo newemba Bobi Wine simwagala I still believe he has supporters here aina abawagizi we bali
ekyo kituufu era naffe aba gavumenti tukimanyi eriyo abantu nga baagala Bobi Wine oba bali basatu oba bana they are there ate waliwo wana abantu nga baagala President Museveni nga nabo weebali so Malala Mpuuga Malala manyanga mukamawo munnange ensi ekwanguyire. Know who is your boss. You can't question your boss. Wano waliwo omukozi ayinza okubuuza mukamawo ebibuuzo ku mulimu. Can you question your boss at work? Era kyayogera oddamu buziro ga mukamange tukole bwe tutyo. You can't question your boss. Agaba Malala oba byasazeewo bifu oyina okiteeka mu mutima ono mukama wange mukama wo tebamubuuza. You can't ask your boss. You can't argue out your boss. You just implement. Akati gwe Mpuuga wange bwotyo bwe wagenda bakukyaziza ku CBS kati oyo Abedi Bwanika afiirwa ati. Look at Abedi Bwanika Omusamaria. Very useless being. Abedi alina political career ngeriwa. Abedi mulimi yali alima mwanyi kati yakuwaga Mpuuga era ndi loyal like you. You can't differentiate nti ono taina kali yanze nina. Kati Mpuuga nze let me tell you Mpuuga. Can this video tell me what to do bana bana ba TikTok? Nze nalaba pressure nga avuma kabaka era namanya bajja musiba. Nze wana abantu bakola ebintu nemanya wajje bajja okugwera. It's just time. Isaga pressure tebajja musiba tebamusiba. Ffe tuwogera ebintu ne tusirika. Byonna bye mukola twabikolako ne tubiyitamu. Kati nze Mpuuga nali manyi gy'onaggwera. Ojja kukogga ne mu parliament oleme kudda. Wano ba Mukaaku batambula beeyogeza bokka. Mukaaku tomulaba. Kidandala aliwa. Kali yazaggwawo. There is a time when you have to accept. Ensi ekyuse. Nga bamuwabya Mpuuga oli w'amaanyi Mpuuga oli mugezi teyagwa kati Mpuuga ne bwayita Masaka tebakyakuba ndulu Mpuuga nagamba akendeeza amalala gwe ngowooza banteekateeka simanya nze ndi w'ekitiibwa mukwano politics aliwo si wa bitiibwa ekyo Mpuuga wali mukitegeera. I told you nze omanyi Junior nali wano nga Mpuuga nkuwaga nga ndowooza you get sense otegere nti olaba Junior mpaga nze Mpuuga nali njagala bakkube. I knew it Mpuuga ojagwa. I knew. Nupu egenda kukuba. Nze I was empowering you. Nze Junior Mpuuga nkuwagire. Me. Nali nkuwaga. Ninge ekyamazima ddala Mpuuga wali toyinza kuwangula Bobi Wine. Ate Mpuuga tolaba nti okyepankapanka. Nobwero siwa ntojja buwangula Masaka. Bobi Wine akyali ku ground. Ate otubaina alternative. Goloza munsi abantu baagala nnyo America. Netebaina alternative. Amawanga mangi gaakoowa America. But they don't have alternative. Ye superpower aliwo. Kati Mpuuga ne woba okwoye Bobi Wine. As long as you still have a political career, oyina obba naye. That's it. Naye akati nakugamba Mpuuga kakkanya amalala.
Musajja wandi mwetondedde n'okwata sente bukadde 5 n'ozizaayo. Waddamu simanya ndi mugagga nina amasomero kati genda osomese. Gandi teach. Ojja kutegeera ffe tubeera ku mirimu. Abakozi mukimanyi supervisor wo ne woba omusinga ebitabo. Supervisor wo ne woba omusinga oluzungu. Supervisor wo ku mulimu ne woba omusinga sente yaba supervisor wo oyino mu respectinga. Ensi etambulira ku respect. Nze Junior Atlanti njasama newe mba ku mulimu mbeera hambo. Era abantu we basanga ku mulimu bayinza okwewuunya baje Junior gwe balaba mbeera quiet, mbeera ng'olubu olubbi. Very quiet man. Junior mba n'empisa. Inza ku mulimu when I'm at work awomba nina empisa. Kwa mune woli oyina okwegula. Ewatu wajja sente oyina okwegula. You must buy yourself. Amalala gakolerawo. Kati empuuga oyina amalala. Muwanga Kivumbi tewamulabi. Yewe yakakanyiza amalala n'ategeera ne mukama we. Muwanga Kivumbi yagayo wange. Nze wama principle. Mbivuddemu. Muwanga Kivumbi tewamulabi ng'alinga olubu olubbi. Ng'ameze empisa. Hey, hey. Munango oyina okuba n'empisa mpuuga. Politics wa mpisa. Fwe tugende wa President Museveni obe wa Genosale tufukamira. N'ofukamira. You kneel down. Kwanga kati mune yaba ino obuyinza ne sente. Ne kati gwe Bob Wine omulabanga kasasiro. Osobola kutambula bwotyo. Bakuwaga mpuuga. Ate abakuwaga tebakwagaliza. So nze ndowooza wandikoze nga Muwanga Kivumbi ne Nambooze nokkakana ebyokuddawo ku CBS. CBS olowooza erina kyefiirwa. Yo CBS tebagigalangako ne beegayirira President. CBS erina license. Oyo Medi Nsereka akulimba. CBS nayo bagigalako. Tufuna tikyavuma Museveni. No basooka kuleeta lugezigezi ne bamanya afuga yani. Oh, CBS yamala omwaka mulamba nga nzigale. Ne kakati balina na license. Ne bajja mu State House ne bafukamira. Omunene n'abaga kenzira mu okubawulira nga mu nvuma. Ati CBS yakyuka evuma Bobi Wine. Mutabayiza vuma Museveni hapo. Balozaako. Kayadi gwe mpuuga. Aba CBS abakukyaza ovume Bobi Wine bosooka obabuuze tebafukamirako. Kati gwe lwaki toddayo eri n'omugaba principal mukama wange nasobya naye nsonyiwa ne muddawo simple. Nese bonogambo mboli mutandisi wa Nuupu eyaawa mpuuga wagitandika nali mwene yupinga etandika. Bobi Wine olwamala omuwa ekibiina najja ewaffe. He saw my dad. I know that Nuupu manyi yani. Njagala oddeyo owulirize ebigambo Bobi Wine bye yakozesa nga nnyaniriza mwene yupi. Bobi Wine yagamba atya. Go and genda olabeka video. When Bobi Wine we yali annyaniriza mu Nuupu yayogera bigambo ki? Mpuuga. Ngabo waga nti watandike NUP genda otandikewo ekibiina ekirala. Teeka omwo olugezigezi lwo. Lugezigezi Mpuuga lwe lukusumbwa. Ate Mpuuga ojabula obeera. Era lwe lugezigezi lwe lumu lwe lusumbuwa Katikkiro.
dismissing everybody. Abo batamivu bano banjaga abo tebalina kye bagamba Mpuuga balina kye bagamba. Olugezigezi lwe luleese ebizibu awo. Mwe buli omu mulabanga musiru mwasoma nnyo ne kati be baliwo ne wemba Bobi Wine simwagala. I still believe he has supporters here. Aina abawagizi we bali ekyo kituufu era naffe aba gavumenti tukimanyi. Eri abantu nga baagala Bobi Wine oba bali basatu oba bana they are there. Ati waliwo n'abantu nga baagala President Museveni nga nabo we bali. So Malala Mpuuga Malala manyanga mukama wo munnange ense kwangwire. Know who is your boss. You can't question your boss. Wano waliwo omukozi ayinza okubuuza mukama we ebibuuzo ku mulimu. Can you question your boss at work? Era kyayogera oddamu buziro ga mukamange tukole bwe tutyo. You can't question your boss. Agaba Malala oba byasazeewo bifu oyina okiteeka mu mutima ono mukama wange mukama wo tebamubuuza. You can't ask your boss. You can't argue out your boss. You just implement. Akati gwe Mpuuga wange bwotyo bwe wagenda bakukyaziza ku CBS kati oya Abedi Bwanika afiirwa ati. Look at Abedi Bwanika Omusamaria. Very useless being. Abedi alina political career ngeriwa. Abedi mulimi yali alima mwanyi kati yakuwaga Mpuuga era ndi loyal like you. You can't differentiate nti ono taina kali yanze nina. Kati Mpuuga nze let me tell you Mpuuga. Can this video tell me what to do bana abana ba TikTok? Nze nalaba pressure nga avuma kabaka era namanya bajja musiba. Nze wana abantu bakola ebintu nemmanya wajje bajja okuggwera. It's just time. Isaga pressure tebajja musiba tebamusiba. Ffe twogera ebintu ne tusirika. Byonna bye mukola twabikolako ne tubiyitamu. Kati nze Mpuuga nali manyi gy'onaggwera. Ojja kukogga ne mu parliament oleme kudda. Wano ba Mukaaku batambula beeyogeza bokka. Mukaaku tomulaba. Kidandala aliwa. Kali yazaggwawo. There is a time when you have to accept. Ensi ekyuse. Ensonga yeyo Mathias Mpuuga Nsamba alabika nga akawedde mutta era nga solution gyasigazayo ka yakwetonda nakuzza buli kimu. Baganda baffe mikwano gyaffe twongera bajjukiza n'okubategeeza Kyagulanyi Entamulo Bobi Wine his excellence.